Okuziika kwa maama wa Agatha omugenzi kati njogera ku mukyala wa Tom D kwawedde. Naye bannange mwatuddeko emabbali ne mulowooza oba ne musengejja ku biki ebyabadde mu kuziika. Ba-tiktokers abasinga abagenza okuziika nno baakoledde ddala effujjo, baakoledde ddala amalala. Simanyi ani agamba ba-tiktokers nti ba celebrity. I don't know. Olw'okukola obutambi ne bulabibwa ensi yonna, abantu ne bamanya erinnya lyo, it doesn't make you a celebrity. Omuntu okubeera celebrity kijja n'ebintu bingi nnyo, mwe nga muggyeko bino ebyammwe bye mumanyi nti oyita mukuba abantu baga adita wuuyo osobola okulinnya takisi okuva e Kawempe paka e Kampala ng'ogenda girinnyira bwerere tolina gw'ogenda sasula. Enti nedda bwe kiba tekisoboka tonnafuuka. Tonnabeera mu kiti ky'abo bantu be bayaayaanira obuyaayaanizi. Tonnabeera mu kiti ky'abo bantu be balowoozaako nti wooba toliiwo eggwanga terisobola kugenda mu maaso. So njagala mubeereko n'empisa. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Nteekayo obutambi bungi nnyo, kyolina okola kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Ate era komenti nga manye endowooza yo ku butambi nga buno. Tugendako mu kuziika kwa maama wa Agatha. Tulabe akatambi akamu akakyasinza otambulira ku mitimbagano akasasamaza abantu anti Sheila Press bwe yavuddeyo n'abaako n'omuntu gwabiisanya naye mu nsonga z'essente mu kuziika. Abamu baakuyisa okweraga, abamu baayombye, abamu baabuuzizza mmwe mwerabidde ekyabatutte mu kuziika. Mwagenze kukola mpaka, mwagenze mu komedi, bannamu abalala bakaaba, mweno mulimu kweragako nti olw'okuba muyina ssente. Singa mwabadde muyina ssente mwandizisondedde wali we baazeetaagidde okujjanjaba maama wa munnammwe aleme kubanga ava mu bulamu bw'ensi abeere ng'afuna obuyambi. Akatambi kano ogenda kukalowoozaako ki oba okalowoozaako ki? Katusooke tukateekeyo nga sinnaba kwogera bingi. Mabala mwana mukyakula ali mukuwaayo ssente zikussaamu lero kuwana. Tuyanza mabala mwana tuyanzire. Essimu ya musomesa leero egenzeeko obukitimba nate tugiba. Abakungu bazaba wano. Bakwasizza eby'effulumiro. Nsaba olutitene ogende manju abantu b'emmere gye balabawo amasowaani tukagule emmere abantu balye. Tugende okusaba nga tuzinga buziisi. Nsaba omwami yakwasaganyiza ebyo bye twakwasaganyiza eby'effulumiro. Nsaba ogende manju obawe amasowaani. Mabala Maani awaddeyo emitwalo 25 olukulu. Yakusaba lero okuzuulira. Lero yingira okutema Mabala Maani mu ngalo. Siwe kibanaye ekutema Mabala Maani mu ngalo. Nsaba zitukosa ebirala bizizino. Akatambi ako keeyogerera ne wemba sekoogeredde bigambo bingi. Ate era nga nkimanyi abangi ku mmwe mwakalabye enfunda n'enfunda. Era nga we tugenda we bawandiikira obubaka bangi mwawaddeyo obubaka obw'enjawulo. Kano keeraga ki? Kano kafa ki? Yani yamugambye agendeyo. Laba kano kannamukadde. Laba eno malaaya mwamuyisa ebigambo bingi nyonze bye sitagenda kumuyita kuba nga nze Adita. Ezo si ze mbeera zange, si kyekikula kyange, simanyi kuyita mukyala munnange malaaya. Olw'ensonga nze simanyi kye ngenda kubeera oba abaana bange kye bagenda kubeera gye bujjeeyo mu maaso. Naye nga all in all embeera bwe ziti ziyina okukoma, naddala mmwe abali ku mikutu gimugatta bantu nga mutukolera obutambi ne bututuukako ne mulowooza nti tubabala nnyo nti mmwe muli baakabi. Mu nsi temusobola kubaamu mpologoma bbiri. Abaakabi batono nnyo mu buli ggwanga. So kati omukutu guno guba gwakuyamba ne gukuyambako abantu okurecognizinga nti gy'oli ate tobeera w'amaanyi nga wookisuubira. Eno message sigyogera oba sigiweereza Sheila Price,
waliyo abantu bangi nnyo abakola ebisinga Sheila Price byakola. Waliyo abaana bangi nnyo abagenda mu mikolo ng'egyo egy'okufiirwa egy'okukaaba ne batandika okukola ebintu. Kati for example, waliwo eyalabikidde mu kuziika nga yenna yeesibye obucupa. Ategeera bulungi, si mulalu, ali mu mbeera ze ez'obulijjo, wabula ye yazze kulaga swaga mu kufiirwa. Abalala ne balabikako bali mu kuseka, bali mu kwenyonyoogera, bali mu kukola bino mu kufiirwa. Abalala ne batulagako, baatulaze ebintu bingi nnyo ebyafudde mu kuziika. Ne twebuuza ne tugamba we mubanga Agatha mwali mumwagala up to that much, we yabakubira omulanga n'abayita n'abagamba bannange my mom is sick, twetaaga abantu abacontributinga ku treatment ye tulabe nti oba tusobola okuzza obulamu bwe. Temwagenda n'abantu bawera 2 ku contributinga, temwagenda. Andi obubbo bwayita omuntu ayinza okungamba Adita gwe omu ku bo. Nandibadde nti nze omu ku bo, naye nze siri mu association ya TikTok. Era nze sisuubira nti oba nali nfunyeko obuzibu ne wavaayo ene TikTok ng'agenda kubeera ku sayidi yange nno. Era bwe mba nga ndi mu kunyigiriza, there is no any TikToker that has ever appeared kugamba nti Adita kino kye kikuluma, naye nga we all go through a lot, tulina ebintu ebitunyigiriza ku mitima. Kati nze sisuubira nti kubanga nfuna kizibu ne nfuna ba TikTokers ne batandika okwekola ebintu ng'ebyo, our parents would think nti ffenna tweyisa mu ngeri y'emu olw'okubanga tulina those cheap names. Okera ku makya n'ofunamu akasente, it isn't bad, nedda. Naye ate toyina kukiraga buli omu nti munnange gwe oyina sente, others bakyali bubi. Moreover nga gwe bogamba abakyali obubi ate be bakuwa sente gwe obeera obulungi. You people, why don't you put respect on your names? Ba TikTokers bangi mulabikiddeko mu bifo ebyenjawulo nga mukola unspeakable things in public. Ne mwekola ebintu ebitaliimu nsa. Abewemula ne muwemula, abeyambula ne mweyambula, abavuma abantu ne muvuma abantu, ababakuba ne mubakuba abantu. Why? Olw'okuba muyiriko kiri nti yo celebrities. So wano wembuliza, I don't know who told TikTokers, bloggers that you're also considered as celebrities. I don't know who told you that. Numbers tezibalimba. Even n'omulalu asobola okufuna 1.2 followers. Zolo asobola okufuna 2 million followers. Omuntu atalina byamakulu bya influencing nga byayogera eri ggwanga asobola okufuna 2 million followers. And some of us twandibadde twasituukako dda, just because there are times we feel like we don't have to publish anything at all. Nga twetaaga tubeere mu environment eri quiet. Abantu nabo tubaweeko ku their peace. Balowooze ku ki ekiddako nga tetubakubidde embeekuulo. So gwe embeekuulo yo yeekuleetera okulowooza nti noli celeb. Ne mutandika okukola ebintu ebitaliimu nsa. Ate era muyige okuwa ebifo bye mugenzeemu ebitiibwa. Bw'ogenda mu bbala weeyise nga malaaya tewali buzibu. Bw'ogenda kufiirwa beera ng'omuntu omukulu azze okunyolwa. Bw'ogenda ku mbaga manya nti ogenze ku ssanyu lya muntu, weewumbewumbeko ewaliyo abantu bangi nnyo. Wabula w'ogenda mu bino eby'okucakala, you're free to live anyhowly. Yenze Sheila Adita, kamanye ndowooza za mu katambi nga kano embaagala nnyo.